Owa ogamba otya? Yeni munange. Oli otya? Obulamu bulungi. Obulamu sibadde bubi. Mwe tulise bovaako waka sebo kama soko yimirire. Yagala soka kwogeramuko naawe. Sembera keno sebo. Buzibu kisebo. Sembera keno sebo. Abantu bakumbuuza mukulu agamba ki ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tuto tulikawo empa akalulu kawulira kanyooka. Akalundu kuna lukola nzi. Akalundu kukaso na lukola. Ate nga waliwo eyaze independent agamba ebyava mu kulonda teyabimatira n'akatono. Yabimatira naye balete enfuga y'ebyobufuzi ebibiina ebingi. Siri wanuuka naye bwetunulatunulamu nalukala asaanye kuwangula akalulu ako. Nalukola naye gwe omanyi ekiri ekawempe. Kiriwo ekawempe abantu basenguka badda kawempe. Analisisi yange eraga nalukola ono kituufu waliwo muwakalulu. Naye sente azirina abantu nga bataddemu sente kuba baŋŋamba abantu okutandikira bwayise bonna basenguka badda kawempe. Naye nalajekoko ku mmotoka jjo kanta nzitambuliza nezitwala abantu naye sikwata nali manyi bazigenda maganja kawempe kubanga sebo weenaalemu ogenda wansi togenda beera wano mayimu abasa baŋŋambye enaalemu etadde sente mu kalulu ke kawempe. Kituufu nnyo sebo. Akalulu ke kawempe sika enaalemu wangi enaalemu okugira nga basuubudde busuubuzi ne basuubula oba nsereko. Sereko ki? Sereko oli Moses. No Sereko waffe. I love you my president Kyagulanyi Sentamu. So nga ziri mu ggwanga soka yakarokiza Besigye yakutteko nnyo. Besigye oyo y'omu ku banguluminga nze mu byobufuzi. Era oyo mwesiga nnyo. Si kkiriziganya nakyo kubanga ali mu kkomera nga teyaleeta gavumenti yeno. Abantu bonna boolaba abali ebisiike bonna sekati yali Besigye kitiyaliko kyeki tibyandiriza olwekyo kinali badde nsaba Besigye ateebwe addeyo asobole okujjanjaba kubanga nga yali abaddeko mu kkomera busiasiwobe nanko walungi nakamu bweziwera ssaawa 9 obudde buba buzibye ate Besigye baga nti akaseke kaalimu kalike kufulumukaaga tana weetaayiza ng'omusajja omukulu mu ggwanga kano omulamba koleneeri kiba kyamaanyi nnyo kyaliko naye tasobola kudduka kibaga atuddemu gavumenti eddemu funa ebyagwa muganda wange Segirinnya olwekyo Besigye ye olwaleero waba tayimbuddwa ngenda gende waffe nkwate mu bibbo nsabe bajjajja nsabe bajjajja Besigye sekata yimbwa olwaleero ngenda gende waffe nkwate nsabe nyina abasajja batambala ngatto babogerako nyina abasajja batambala ngatto esina ekutya nyina abasajja batambala ngatto naye nga bakola weenaalemu kasooli akyali kubikuta kakati mukama wange olina oweenaalemu wano tuli ku debate muli ku debate weenaalemu ono eno weenaalemu sebo akalulu mukali akekawempe oba bulungi nnyo akalulu katuli mu ttaano ate nga mwaleese n'owa independent mwalemerera okukwata ensonga obulungi owa independent yazze tulina Farida mukyala Farida gwe muliko gwe tuliko ate era ekyokulala kigenda okulaga tuwangula akalulu ako ekitebe kya Nuupu ng'ekyo kitudde wali twagala obalaga nti tulina amaanyi emugenda kuba weenaalemu baffe tubatwala ngeri kiri mu kawempe yenyanzi eteereddwa dde wano abantu bakulabe batutte Nyanzi bano boolaba sikwe twamukutte Nyanzi yakwatirwa ku misango gye emyekusifu poliisi ejja kuvayo eyogere mpologoma sooka ojje wano omusajja omuwulidde agaye bamukutte ku misango Nyanzi si ekyamukwasiza nga obulogi yalimu ye yali njeru kyogereke Nyanzi yalimu obulo njeru esikanye na Nyanzi naye obanga Nyanzi kyamukoze kyali bya obulo ate nga lwaba ali mu myufu lwaki ate Nyanzi ye bamukutadde mu njeru n'olwekyo ebya Nyanzi sinabitegeera bulungi asijja byogera kuba sikola ki sibimanyi ebya Nyanzi bagamba mbuga basajja babadde n'emmundu ate gavumenti yeebera n'emmundu ekyo situnakimanya tulinde omwogezi wa poliisi aveeyo atunyonyole naye ku nsonga ezo bukodde oti bwe mugenda okozesa ekawempe okawangula kawempe kandi naffe tulina maanyi g'abantu ekawempe enaale wangi maanyi g'abantu namwe mwaze ku people power maanyi g'abantu si people power kitegeeza maanyi g'abantu enaale mwegayina kuba ffe tuli mu buyinza namwe muli ba people power ate n'abantu babuusa akatego ka Nuupu bagenda okulanga bababuzibuzi Kyagulanyi alimbalimba abantu ekyaneggulu mbwe abaana ba Segirinnya ajja bawerera bayasindika Buma baamulema balina mu kasasiro katono kasasiro abagwire ekiteezi bali balonda bucupa
Sawa zino agamba abasigirinya 20 bali abasatu baganda bwagenda bawere kati mukozesa ebyo muwangula akaluko ekawempe ebyo akaluko ekawempe era kamanyiti enale mbwasala okuwerera abaana b'omuntu ng'afudde kyogamba enale mugenda werera abaana b'omugenzi sigirinya sipika twamuwulira sipika twamuwulira nga agenda kuwerera nagirinya nabala bagenda kukwasa we batyo mpola kati sikibwa kubanga akaluko ekawempe ako nagirinya n'okusoma yatandika dda wanji yatandika da speaker talimba mama Betty Anita Among ye bwasubiza atukiriza era mwetaaga mbadde nsaba n'omusisinkana nzo we nalemu wanafunwa abantu wamalusu naye nze ndi ku kituufu era mama wonna wooli Anita badde nsaba okumiitingako oba Seruwoza yanaleeta wa palamenti naye nga mbadde nsaba omulabe mulabe ate jeno yori kakuta Museveni ati kakati waliwo password asitola ba nalongo mama nalongo mago obola bi president ba manyi kiringa nga bola ba mu Bible Katonda igamba bola ba ayita mu Yesu atuka eri Katonda tegeza boyita mutani wa Katonda oja kutuka jakola ki nange mpita mu mama ya kutuka wa mukulembeze we kwanga nenga kawempe yete mugenda musobola olwokuba nti Nupu yalese omwana asaza nalukola ate ye okuwa katabudde mulimu aba independent mulimu omukyala jana katupatawo tuko walingira abantu abaye nalemba okweyawulamu kwa Nupu mumufunamu bulungi nnyo wakati pabo bali nalemba bajja kusigala nga be nalemba naye kati aba Nupu bemenye mbabiri awona lukola abate abalala wono kati abala bagenda gendo w'omukyala namwandu yasazeewo n'akwasa obuwagizi bwe nalukola yabwadde nalukola era kale mpozi nono ng'asazeewo omulala yagenda ku bijja nakoola emizimu naye nga tannasalawo bikyalibira naalemu ekamazi oye kale tukutubiddeko sewa kale sewa